Mama katungulu mwasuze wanti abakusaze. Katungulu wakusala ko takyalo kuwa. Yewawa no. Bajjali wano. Yajja na mwaka za mama so bamupangidde na. Mami toka ogenda tukabya. Ndabuli kimashtuka olwansonga. Era penga titoke masi. Tweya ne tugenda kula fuso z'emiti. Sitandike ente. Ate yogera bitaso. Tweya me miki tweya. Tweya me. Mama just tusobola okusuubiza ono sponsor waffe bannashitufu. Tugenda kukukolera video ku bwereere otyensi. Buli kimu kidde mulayi kubuulira. Apple furniture. Era omupiira gwaffe guno gudda tugenda kuprintinga ekipande eky'omuliro kyetuyingira nga tuliko uyasole eyakikoze yenna tujja tugeramu muna leero bayirayo kyo nakyo njaga tukiinvestigata wuuyo eyakumya omuliro ogwo otamufuna leero nga siinze salabo investigata somugalawokko oba zogadde ugalawo tekako obusuumu olage kyewakola kulira enyiike mwami kati ekiro wasobodde ogiragiramu tobivaako mami ebintu bizza omusaagenda mu kisiibo kyanca muleete ebyenda mami apawute asobole okukola akolerako naye ngaomuliro ogwo bannaaye omuliro gususse naddala awo wajja nnyo namukwano gwange kati mulundi gwakubira ebintu byenga naye bijja ale kiramiti abamu kale mukulaba okwange kyendaba abamu kale banyigamu okuteekawokko anti yakima amasannyalaze bakati olaba miki olaba kati oyinza okusinzira kati like oba otunudde obulungi kati alina abavubuka abamu nga tujja gamba nti ojja kozesa muntu omu nti akusanze ku kitundu gwe tugeze Miki Furniture nakuzulamu olina kyokola nagamba manyi kati kwata wezi ne 10 ziyiye bwoti nakuteeka alinagera nonogera bwoti kati waliwo ate ayiye ebitaliiyo workshop wakolewa emirimu gyonna egireetebwa ku dduuka mukama yasaasidde nti no gwabadde gula katonda ku dduuka naye tegwakoze eki tegwatuuse workshop eriraanye edduuka weri eriraanye naye eriko akatemerero katini waliwo abantu bangi nnyo abakolerawo awo akatemerero katono era it is a walkable distance nga simanyi oba mwagenze twayiseeyo naye tujja kwongera okulaga abantu embeera nga bweri era omuliro gwatandise essaawa nga kuba nabaddeyo nze nabadde gwatandikidde waddewo nabadde munda ddala ddala zabadde essaawa nga 6 kuba twadde tubagula ngoye netugenda okukozesa entebe nga tubagula matiriyo nga tulina okugalira bakasitoma ebiwerera kola zetugenda okukolaki otandikako okukola abantu bangi kubasha batubanja ebintu tubawererako ddala tebabalika oda zetulina nga tubadde tubuuza ebintu nga tugenda zikola kati essaawa eno omuntu yakuwa sente tosala mugamba ngu sigenda kukuwa bintu kubeera waliwo yampeeza mesegi nagamba kansuubira entebe zange teziyidde nate nzigakulimanejegulu nga tugamba nti waliwo yabadde abanja ebintu ngaomuliro gukyagenda mu maaso nga tulina kyamukisaawa kitegeera twabaddemu munda nga tugenda mwalibuddemu ne orders zetufulumya nga tulese emmotoka kukuba tukiike orders zikole ki zijje ku dduuka naye twabadde tukyatudde ne tuwulira enduulu wabweru omuliro gwakwatidde kitegeeza mu ddakiika gwakwatidde wabadde munda gwatandikidde sayidi ki waliwo neiba waffe newasooka gye gwatandikidde tugenda twafulumye okufuluma wabweru nga buli wamu watandise okukwata mu ddakiika 2 wonna newakwatira era nze afurizinze akankanye
nga simanyi kiddako nga ndi awo era Mukama yanyambye asikali wange owawanezi bamusukisa najja nankima ekituufu kyo nga siri bulungi. Emaali yakutte omuliro ng'olaba bw'oti? Anziggyeyo kubanga nadde sikyategeera kubanga nabadde nkima ebintu by'abantu nga bonna bampa ssente zaabwe tugenda bikola material yonna yonna omuguzi okedde ku makya mu biguzi mugenda kukola bintu by'abakirayanti. So ne banzigyayo ekyaddala sibitegeera era ne banapostinze napostinzeemu zira manager wange yazipostinze nga zinabadde sibulungi. Kakati bino byonna bibaddewo, buli kimu kisaanyeewo, abalina oda zaabwe essaawa zino bali mu kubanja baagala bintu byabwe. Apple Furniture ki ekiddako? Kyamazima mbadde mbasaba tuyo kyamazima nange simanyi kiddako essaawa zino era tubadde tukoola obuyinza basobola otuyambako embeera kubanga wabaddewo abaana bangi nga bakola emmere ya leero nga batakoze tagenda kukola ki tagenda kulya. Tubadde tulina abaana abangi betuwa emirimu ng'omuwa n'omugamba genda okole nga ye olunaku lwatakoze tagenda kulya nga kugamba era bosi wange mutwale omulimu bosi wange nakamaze era bw'oba tomuwadde tagenda kulya. Kati waliwo bw'oba wawadde bakole kati ebintu byabwe byayidde twendege namugamba mbu mpa ebintu byange oba mpa ssente zange nga naye yafiiriddwa abaana bakabe amaziga mwabalabye amaziga twagakabe ne gaggwayo twagakabe ne gaggwayo twakabe amaziga tugamu ate bulwadde. So bonna basobola otuyamba ab'obuyinza abaana bangi bafiiriddwa ebintu byabwe basoba mu 100 waliwo kyaki waliwo abalunzi abakyala b'emmere bakaabya amaziga abatunda emmere babadde baguza abantu abatunda engoye abatunda siponji banange mumanyi ekigemu kibayita siponji bwekikwata omuliro era bwemufaliso gw'ewaka gwokka osobola kakabiki nekakoleza ennyumba yonna abantu abatunda siponji abatunda engoye abaana bangi bafiiriddwa bambi ebintu byabwe naye nga ekyennaku ekiruma nti tetumanyi muno wekyakoze eki gwavudde tetumanyi omuliro gwatandise gutya era gwakomye oba ani yagukuleezezza kyekyennaku ekiriyo naye tusaba bonna bekikwatako basobola okudduukirira embeera eno batuyambe era nga tusobola okusasira kwange eri bonna buli ssekinnoomu yafiiriddwa ekintu kye ti bannange tukwatize wamu tusabe obuyambi ate era n'abantu abasobola otudduukirira batukole ki batudduukirire mu mbeera eno bakasitoma baffe bonna abatubanja oda tubadde tusaba batuwemuko akaseera akatini ate tulabe ekiddako. Okay, tubadde tufunye ono neneiba workshop mbadde nsaba nyabo sooka ovayo katono leero bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo ku mutimbagano bazze okulabika nti mukikyalirako okutunaazaako ku nnaku olw'eggulo enjega yatugwiridde wano mu bitundu by'e Makerere Kavule. Bangi amawulire mwagafunye olw'omuliro gwasaanyizzaawo ebintu ebisoba mu bukadde n'obukadde obw'ensimbi. Naddala ku mutimbagano okwo mbadde mutera kuwulira nnyo Apple Furniture Makerere Kavule olw'ebibajje byabadde atunda ne services ennungi ne baddukiridde ab'enjawulo. Ekyennaku ekiriwo nti tuli mu nnaku nti bizinesi yaffe etugatta ffenna abatunda ebibajje
muli Apple Furniture olunaku lw'eggulo yasaanyeewo mu Makerere Kavule. Ensonga lwaki tuyise olukungaana lw'amawulire twongere okutangaazamu ku nsonga ezimu, omanyi buli omu ali ku mutimbagano ayogera bibye about the brand Apple Furniture. Buli asanga ayogera kyasanze, naye njagala ku bigambo egenda okwogera olunaku olwaleero kuva ew'omukyala CEO Apple Furniture okutulambika obulungi ekituufu kikyatuuseewo na kiki ekiddako nambeera ki gye balimu ng'abakola ebibajje okusinziira ku muliro gwakutte olunaku lw'eggulo mu mbeera eyo yonna. Sigenda kubanga nandagga nnyo wano wendi n'omukyala Apple Furniture CEO Apple Furniture agenda tubuulira embeera gy'alimu si nnungi twalira awamu okusinziira ku mbeera gye tumanyiddemu n'ekifaananyi kye mulaba essaawa zino, embeera si nnungi. Njagala sooka tubuuzeeko abatulaba okwetooloola ensi yonna n'ensi n'emikutu egy'enjawulo. Tusanyusa okukulaba nnyabo, wadde tusaba obuuze ku batulaba ku mikutu gino egy'enjawulo. Amanya gange nze Apple era nga nze CEO wa Apple Furniture. Okusooka kwa byonna tusa okusaasira kwange eri ba bizinesi bannange bonna abafuna obuzibu babawererako ddala. Ekifo ekyo kibadde kibalirwamu abantu ababadde bakoleramu nga basoba mu 1000 nga balina bizinesi ez'enjawulo. Bamu tuli nabo mu furniture, abalala batunda mmere, mulimu kyaki, mubaddemu abalunzi nga balunda ebintu byabwe. Tufuna okugezesebwa okw'amaanyi okuwererako ddala era nga tusaba bonna bekikwatako otukwatirako mu budde buno kuba abantu bangi abafiiriddwa. So embeera bwetyo bweri okutwalira wamu. Bwe twadde tuwulira ebyogerwa nti bizinesi ya Apple Furniture yonna esaanyeewo ne ku mutimbagano okwo kwonna okwetooloola ku mikutu egy'enjawulo, buli kimu kyaweddewo. Workshop akolera era mwena muli mukimanyi nti workshop mwemuva ebintu era workshop weba teriiwo edduuka terisobola kukola ki zibaamu losses nyingi. Tulina kye bayita insurance company insurance obadde okyali mu process. Kati abamu ebiseera ebisinga bizinesi tuzikola naye si buli ssente eyaffe nti yebeera mu bizinesi. Genda owulira tulina kino amabanja tukoze bitya ng'oggyeko bano abatubanja ebintu byabwe essaawa zino. On your side temuyina ng'oggyeko amabanja g'ebintu byababanja, temuyina mabanja malala. Era nga bizinesi zonna weziba oluusi kiba kizibu nnyo okukola nga tolina. Era tubeera n'ebingi mu bbanka ate ng'olina osasula ate nga n'abantu bakubanja ebintu era abantu bangi balina looni. Naffe tulina looni mu bbanka. Looni mu bbanka okulwanira bino ebintu. Kati awo kitwebuuliza abatulaba ab'obuyinza abasobola okuyamba mmwe abafiiriddwa ebintu byammwe, message ki gye mubaweereza? Njagala otuwe bulungi mu kamera zino oyogere n'abantu abo abatulaba ssaawa zino. Bonna bekikwatako
tulina neighbor waffe wali minisita Nabbanja, tulina abantu bonna bekikwatako buli anawulirwa omulanga gwaffe saba tudduukirira mukana akaseera yenna yenna anasobola otuyamba natutuusiza eddoboozi weetatuuse tuyambe kubanga kyamazima tetumanyi kituzaako tumanyi kyekyakuddako essaawa zino tulingayo mutulaba mazikabo twagakaayo buli kimu twakikoze naye tekagenda kuzzayo twakoze eki twafiirira wetukolera ab'obuyinza mutuyambe mutwatireko mu buno mukana akaseera akatali kangu akukugezesewa. Okay, mbadde njagala atufuneko ku manager oyo naye abeeko kyatulambikamu.